Lw'Omukaaga olusoose omwaka guno. Weebalire ddala munaffe, tugenda sooka tukuwa ebikulu ebikulembedde amawulire agabuutikidde. Nkomewo nago mu bujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu agabuutikidde. Poliisi ezinzeeko ekkanisa ennansana lwa mukazi kugifiiramu banunudde abantu abalala 20 nga bali bubi. Tusobodde kukola bbaluwa mugambike tugende ku poliisi tugezeeko okulipootinga amawulire gano kubanga ensonga zisusse. Meeja General Sam Kawaga alabudde abategeka okukola effujjo mu kulonda okubindabinda. Alowooza nti ayinza okukyusa obukulembeze bwa Uganda ng'akozesa enkola endala. Kyerabiridde kiri Inginiya Patrick Amulyati yakomekereza okunoonya akalulu mu West Nile alina be yasanze nga balaba omupiira ng'ekisaawe kibooze abakuumaddembe ne bakubiramu bannamawulire. Nekirabika bafunyemu okutya nti amawulire gandisaasaanya nti tebagoberera ki SOPs. Omumyuka wa President Edward Kiwanuka Sekandi atongoza ebibiina eby'obwegassi e Masaka. Kusibiza mukozeewo kibasobozesa okugaziya ekittavu kyammwe omusobola ate okwewola ensimbi. Nyongera kwebaza munaffe asazeewo tutambule ffenna amawulire agabuutikidde okutusaka ag'akawungeezi kano. Nze Ismail Nsubuga nga ndi ne mmemba omulungi ayogeza obubonero. Katugatandike n'ensonga z'omukyala eyagenda mu kkanisa okumusabira okuwona obulwadde bwa mukenenya bw'afiiriddeyo n'akwasa abantu abalala 5. Poliisi etegeezezza nti erudde ng'enoonyereza ku nzikiriza yaabwe. Bino byonna bibadde Nansana wano mu disitulikiti ey'e Wakiso. Poliisi okuva ku Yesu Amalanga ekulemeddwamu Ossi Moses Katongole egudde ku mulamu gw'omukyala Sala Namwanje mu kkanisa ya Prayer Space Healing Center. Kigayibwa nti omugenzi yajja mu mwezi gw'okuna okumusabira oluvannyuma lw'okukwatibwa akakalaza mukenenya nga muwala we. Christine Mbabazi bw'annyonnyola. This was the second time she felt sick. At the first time she felt sick was 2018. She was too sick, but God helped her and she recovered. But this time round, she didn't manage. Esengedde okufefetta ekkanisa eno nga gyegwidde ku bantu abalala abalwadde nga bayinga bajja kubasabira kw'ossa n'abaana abasoma 20. Ekikolwa kino kikubye poliisi wala we bagudde ku muganda w'omusumba Janet Nakato ng'asula mu katinizi kkanisa nga n'ebyokwirabirira bivaako dda ng'alinze kimu Katonda kumujja mu nsi. She's a sister to this one. They are the owner of the church. Soko je. Fred Kabanda ssentebe w'ekintu kino ategeeza nti omu ku basumba we yamutuukidde nga musabye ebbaluwa etambuza omulambo okugutwala okuguzika ng'omugezi bw'eyalaama kwe kubbira enduulu eri poliisi okulaba ogubadde. Nno nga bibiri ebiseera ebya covid ate omuntu atumanyi kino ffe nange tusobodde kukola bbaluwa mugambike tugende ku poliisi tugezeeko okulipootinga amawulire gano kubanga ensonga zisusseeko. Awo tusabudde ebikulu y'abantu abeefuula nti balina okukkiriza okw'amaanyi ne bagana okugenda malwaliro okubira eddala gano okujjanjabibwa. Wadde Katonda waali tulina okumusaba naye tusookenga malwaliro naddala okumanya nti kubanga ffenna embeera ssenonda. Nabo babeera bakkiriza mu ddiini kuba kati nze nganze sitosobola kungamba nti tugombe mu gundi mu ddwaliro ate nzire mu kyaki. Ekyaki nsobola okujjayo ne mu ddwaliro n'enkolaki n'engenda. Bapoliisi ejja omulambo okutwala okugero gw'ekibejja ng'eriko n'abatala 5 beekutte bajjabeko mu kunoonyereza. Babatuzi b'Ekiganda Media Hoima baguddemu ekika nga basanze omulamu gw'omuvubuka nga gwakubiddwa ebokisi nga kiteeberezebwa nti yattiddwa banne. Omuvubuka ono amanyiddwa ng'Osama abadde kyajasengoko okuva mu nzigota z'ekiri atete okudda mu nzigota ez'essantiro Kiganda wabula emukwatako bitono. Nyo bwe tutuuse yasoose n'okulaba omulambo n'atugamba mwali omulenzi yeebase wano muba mubisse ebibokisi naye amagulu nga tebagabisse. Ne batugamba obwedda baagala omufulumya naye ng'abantu bangi balimu eriya. Jomagoniya nga yahulira geto ye executive agamba nti asubira ekyokuttibwa kw'Osama birimu ebyobufuzi. Yona yahura abasuma okyetegereza ekyo kintu nkurura kimu nikinyigisa abasuma n'abasuma bayitangayine. Ese kute omuntu omu abayambeko mu kunoonyereza. Josephine Tunkuse ne Ismail Kasobe bakusakidde eggulu ino. Wow, Kede TV.
Ate poliisi n'amagye mu bitundu by'Ennebbi bakubye bannamawulire ababadde bakwata ebifaananyi by'empaka z'omupiira eza Engineer Patrick Amuriat Oboys yayingiddemu nga bano babadde bakuumibwa ba byakwerinda. Olunaku olw'eggulo Amuriat yakomekerezza okunoonya akalulu mu bitundu bya West Nile. Omusasi waffe alina ebisingawo. Olunaku olw'eggulo Engineer Patrick Amuriat akwadde FDC bendera yafundikidde okweja akalulu mu bitundu bya West Nile yatalaze pakwa kinene yatandikidde pakwa trading center kyokka yasanze poliisi mulidi ne muganda okuba olukuŋŋaana. Mungu oye! And get loans at very low. Kino kyatabudde abawagizi ba POA ne batandika okwensiga ebigambo ne poliisi. Bwe yavudde ono yagenze mu bitundu bya Wakado Trading Center epanya mu lunaalo Nyakalu ku kyalo nga yino obudde yagenda nga poliisi emuwondera. I don't know whether they have given up. Even today, you can see the police there. After all over the place. Even on the imagination. Nga zisembire okukwera saa 12 POA yolekedde ku kisabo kinene olw'okufuna amawulire nti wabadde empaka z'omupiira zateekeddwamu ku banene okwefuniramu akasente. Kino kyatadde poliisi ku nkeke kiri gye yabadde temusubira kwetaba ku mupiira guno era basikumu nga nakuyingira olw'abantu adde bajjudde. Kyokka POA yakkiriziddwa okuyingira olulembera yabadde mu kiseera kitaba ku maddembe okwekingira bannamawulire nti badde mu kiseera badde bigenda maaso eri bekikwatako minisitiri by'olamulo omujuzi ogwabaddewo nga tewabaddeko amabanga wadde okwambala masiki kyokka nga kukuuma amagye ne poliisi. Naye era wetugenzeyo tusanzeeyo mupiira nga kirabika baagutegese banene nga guli makati ga Nebbi Select ne Zombo. Ekyawaliriza DPC Obi okulagira abasajja be okukuba n'okujja ku bannamawulire amasimu ne kamera. Naye kirabika bafunyemu okutya nti amawulire gandisaasaanya nti tebagoberera ki SOPs kubanga kituufu tu abantu babaddewo nga basuka mu bibiri. We saw police beating up journalists, fighting POA's team. Even if you could show them accreditation, they couldn't see that you are journalists. Confiscating their cameras. Oluvala bannamawulire okubibwa balagiddwa okusimula ebifaananyi byonna olembere yabaddewo. Amuriat ne bannamawulire abakubiddwa bayogedde ku mbiri yabatuusiddwako. Kuva mu mmotoka nange ngende nyambya ki omunnamawulire waffe kati mukavuvungana awo twagala tubajjeko essimu yaffe DPC watandikidde okunkuba ne bakifeesi ne beeyongerako. Andis Kyaze yakusakidde guli enkulaakulire TV. Mpozi twongera okuvumirira enkola y'ab'e byokwerinda ate okwekyusiza bannamawulire ne babatuusaako obuvuno bw'ekikula ng'ekyo. Nga amagye geetegekera ebikujjuko eby'emyaka 4 bukyanga gatandikibwawo ebikujjuko ebya Terahesita, omuduumizi w'eggye ly'ekibinja ekisooka Meeja General Sam Kawaga akakasizza ng'eggwanga bwe lirambikibwa ssemateeka nga tewali ayinza kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino ng'ayise mu kutabangula emirembe ne bamukkiriza okugenda n'enteekateeka eno mu maaso. Omukolo gw'okutongoza ebikujjuko bya Terahesita mu kibinja ekisooka eky'amagye kubadde ku kitebe kya disitulikiti ey'e Wakiso. RDC Nalongorozi Kirabira asabye abakulembeze okunoonya abaana bokka abalina empisa be baba bayingizibwa mu magye, ng'ono agamba nti ebbanga ery'emyaka 37 gy'amaze ng'aweereza mu gavumenti mpaawo kabi kagirabyemu. Abali disciplined begatte ku gavumenti mu magye tuleme okutunuulira abo bokka abaaliyo. Aduumira amagye g'ekibinja ekisooka Meeja General Sam Kawaga alaze ng'olunaku luno olwa Terahesita bwe lubajjukiza wa Uganda gyevudde okutuukawo eri kati ng'enkulaakulana etuukiddwako evudde mu kulwana okwaliwo. Omuntu alowooza nti ayinza okukyusa obukulembeze bwe Uganda ng'akozesa enkola endala kyerabire tekiri ategeezezza ng'omuntu yenna anaagenda mu kalulu akabindabinda okukola effujjo teyejjusa ekinaamutuukako. Twetegekedde omuntu yenna ategeka okukola effujjo
ate minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Rosemary Seninde yennyamidde olw'abavubuka okulumbagana ng'abakuumaddembe ababeera bakutte emmundu kyokka ne babasoomooza. Akutta omusirikale amukuba naye alaba omusirikale ayina emmundu, omusirikale naye ayina obulamu, naye ayagala yeetaase, aneetaasa atya? Omukolo guno gukomekerezeddwa na kusimba muti ogw'ekijjukizo ku kitebe kya disitulikiti Wakiso. Mu ngeri y'emu minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi era nga yamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi asekeredde bannabyabufuzi abavuganya nga balowooza nti gavumenti baakugijja mu buyinza n'akabatema nti bongere okugumiikiriza kubanga gavumenti ekyalina bingi ebyokumaliriza. Minisita Kiwanda okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 4 bukyanga eggye lya UPDF litandikibwawo nga gubadde mu kibangirizi eky'eddwaliro lya Lwengo Health Center for. Minisita Kiwanda agamba nti abazze okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti bakimanyi bulungi nga bwe batagenda kuwangula wabula ng'ekigendererwa kyabwe baliwo kukanga. Era bo bagamba tumanyi tetusobola kuwangula naye twakuteekawo butesi mbeera tusobodde tutya okwokya Kampala, tusobodde tutya okuteeka transformer netuteekako omuliro. Wanda alangiridde ebikwekweto ku bannannyini saaluuni n'ebirawo by'emmere abaasuula edda omuguluka ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu ebyokutangira COVID-19 n'asaba RDC Kasiita ne DPC Peter Akampulira okutandikirawo. Omuntu awunya ku bantu ku mimwa okuba ku makya pakala gonakola kwasooka nakola naye nga tayambadde masiki. Someone comes from another place, gives him some money, and he gives him a letter. Oluvannyuma balambudde ekijjukizo awaazikibwa abajaasi abafiira mu lutalo olwaleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza. Ebyo nga biri bityo abasimbi b'ebibala mu Wakiso balaajanidde gavumenti okufa ku bamusigansimbi abaawano ng'ebakendeereza ku misolo nga bw'ekola ku bamusigansimbi abava e Bunaayira basobole okukulaakulanya eggwanga lyabwe. Bino byogeddwa ssentebe waabwe Vincent Kasozi nga yakulira kampuni ya Bangafi Agroforestry Company. Nga bwe baguwa abantu abava ebweru nga basuubira nti baba tebakozese wano tebalina kye bafuna, naffe abali mu Uganda bwe tutyo bwe twandiweereddwa omukisa. Kale webalire ddala munnaffe bwe tukyatambula mu mawulire agabuutikidde tugenda kuwumulamu katono nnyo tovaawo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Leero nga luwagiddwa Goodwill obulungi obuli mu buli tile. Goodwill Great Tile. Genda mu Pride weekulaakulanye wobanga oteredde teweerabira okusasula looni y'empolampola nga